Abaganda bali bankwe, Abaganda basosoze, Abaganda tebayagala baggwanga ddala mu Buganda. Bino bye bigambo ebyogerwa aba NRM naddala ng'obakutte ewaluma. Okuva pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye pulezidenti w'eggwanga omutuufu, ye mukulembeze w'eggwanga omutuufu kuba ffenna gwe twalonda, olunaku lwe yayingira ebyobufuzi n'olunaku lwe yasonga mu ntebe ya Nakyemalira n'amugamba nti entebe eyo njagala, oyagala toyagala, entebe eyo mweweekyangira njagala. Luno lwafuuka oluyimba n'okulonkinga ne balonkinga nti Abaganda tebaagala batali Baganda mu Buganda. Naye abaffe mmwe abatwogerera ebigambo ebyo mbu tetubaagala, ninawo obugambo bwange 2 3 oba 4. Mu mwaka gwa 1962 nga Uganda egenda mu bwetwaze, Buganda yalekawo Muganda munnaayo Ben Kiwanuka negena ne Dr. Apollo Milton Obote Omucholi abaffe era awo bwali busosoze mu mawanga. Mu mwaka gwa 1980 nga tugenda mu lutalo lw'ekiyeekero lwaleeta Nakyemalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza, Buganda yalekawo Simwogerere nesalawo okusekendinga oba okusimba emabega wa Yoweri Kaguta Museveni Omunyankole abaffe era buno bwali busosoze. Mu mwaka gwa 1996 nga tugenda mu kulonda okwawamu okwasookera ddala mu byafa bya Uganda oluvannyuma lw'emyaka 16, Buganda teyawa Dr. Simwogerere kalulu, yakawa Yoweri Kaguta Museveni abaffe obwo bwali busosoze. Dr. Besigye abadde main opposition era nga mu mwaka gwa 2006 n'okulonda okwaddirira yabawangula n'abawuuta buva, naye ng'okulonda okwo kwonna kwabangamu Abaganda omwali Dr. Bedi Bwanika, Miria Kalule n'abalala bajjanga bavuganya, naye tuwabalekawo bajja Beri Bidandisali ne tuwanga Dr. Kizza Besigye Omukiga akalulu abangi era bwali busosoze. Then lwaki Muganda munnaffe bwajja ne tumuwagira nga tesiffe tuba tumulonze wabula Katonda yaba amulonze n'abantu ba Uganda abanyigirizibwa, lwaki tufuuka basosoze mu mawanga? Nga bwe twabawagira mmwe temwatuyita basosoze, lwaki tufuuka basosoze olw'okuba tuwagidde omwana wa kintu era Muganda munnaffe? Kino ekintu kya Bobi Wine tekiri nti Baganda bokka, si Baganda ffe tupika Bobi Wine kuba nero mwali mumuse, mwali temumutidde mu Buganda, mwali mumutidde Arua, mwali mumutidde mu Bakakwa ne mwalaba omwoto ogwavaayo, kitegeeza n'abayo bakoowu. Wano juzi mwakwata Bobi Wine Uganda ekyankalanye nga tuli mu kulonda olunaku lwa 18, yali 18 November December ku 18 gwe kitwale nti 18 nga tuli mu campaign ku myezi egy'ebiri gyenjogerako, mwali mumukwatidde Luwuka mu Eastern Uganda eri Baganda baffe Abasoga, kitegeeza nabo baakoowa. Kino ekintu temukituteekako nti Abaganda tuli basosoze, kubanga mmwe bennyini mubadde nga Baganda baffe era twabasembeza nga tetukivugira ku Buganda wabula tukivugira ku Uganda eyawamu. Tetuyinza kubasosola kubanga muli Baganda baffe ddala ddala, muli bakyala baffe, muli bakoddomi baffe, kubanga twabawasaamu nammwe ne mutuwasaamu, twabazaalamu nammwe ne mutuzaalamu. Kati bwe mukeera ne mutubrandinga nga abasosoze mu mawanga, ekyo mubeera mulimbira ddala 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 ddala. Nga njogera ku lwa Buganda nga soogera ku lwa Uganda eyawamu. Ensonga lwaki twabakyawa obukulembeze bwammwe sseggwanga lyammwe, mwalemwa okutuukiriza bye twakkaanyako ng'era Ssabasajja Kabaka ejjo we yabadde akikkaatiriza ng'akuza amatikkira ge ag'omulundi ogwa 28 mu lubiri lwe Enkoni mu ssaza lye ery'e Buddu, nti ffenna twalwana naye ebyakkaanyizibwako bingi bigaanye otuukibwako. So tetuwalana ggwanga lyammwe, tuwalana mmwe abeetuuzizza mu buyinza bwe mutasaanira kutuulamu. Muli Baganda baffe, mwafuuka bannyinaffe, mwafuuka bakoddomi baffe era twafuuka bakoddomi bammwe, mutuzaddemu naffe era tubazaddemu. Nga ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala gw'alina mweyo wammwe, muzzukulu wammwe.
kati okeera otya n'ogamba nti tubasosola nga n'omukummaka mu maka ga pulezidenti waffe Magere muganda wammwe. Mwateekawo ki propaganda nti Abaganda bwe banajja mu buyinza ffe bagenda kutugoba? Tekisoboka, ekyo tekiriba, temuddamu na kukirootako. Uganda y'abantu bonna, si Abaganda. Lwakuba mmwe mugezezzaako gijjako Abaganda. Mwasooka ne muleeta propaganda nti Abaganda tuli bali bankwe. Ne mbannyonnyola ne mbagamba okulya olukwe kiba kikula kya muntu, tekiba mu muntu Omuganda, kubanga emmengo tewali ttendekero lya buli bwankwe. Bwe kiba nti Abaganda ffe tuli bali bankwe nga bwe mwatu brandinga, ettendekero ly'obuli bwenkwe emmengo lisangibwawa? Oba wano mu Buganda lisangibwawa? Olukwe luba mu muntu munda. Ne mu Bazungu eriyo enkwe, olukwe olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lwe lukwe Yuda Iskariyoti lwe yayaamu Yesu Kristo ne batuuka omukomerera ne bamutta ku musaalaba. Abaayi nina ekibuuzo, Yuda Iskariyoti mu bika bya Buganda agwa mu kika ki, era mu masaza ga Buganda 18 asibuka mu ssaza lya Ssabasajja Kabaka eryawa, naye yali Muganda? Kyengezaako okubalaga ebintu bye mwagala otuteekako biri buli wamu. Kikomeko bwakulyamu olukwe si Muganda yaba lukuluddemu, aba kikomeko omuntu ekitonde kya Mukama. Kuba Mukama bwe yali atonda ensi teyagambako nti Abaganda mmwe muli enkwe, Abanyankole mukole muti, Abakiga mukole muti, Abalango mukole muti, Abacope mukole muti. Akikuteekamu nga ggwe omuntu. Era ne Yuda Iskariyoti yalulyamu Yesu tabangako Muganda, tabangako Muganda. Wabula bwe tukeera ne twogera ku bintu byaffe ne tugamba nti twagala enfuga ya federal etuddizibwe ng'Abaganda nga bwe gwali okusooka, ekyo nga mugamba nti bali bankwe. Bwe tukeera ne twogera ku kibbattaka nga mugamba nti bali bankwe. Olwaleero mwakuba projekiti ya Buganda eyakyapa mu ngalo. Oba osanga mwalina ensonga zammwe nga mmwe, but mwagamba nti kyapa mu ngalo mbi, tesaanidde enyigiriza omuntu wa wansi. Naye njagala mbajjukizeemu katono nnyo temwerabira. Mu mwaka gwa 2018 omwami Kichoncho yasengula abantu bonna wano mu Lusanja olw'okuba ye yalina ekyapa nga bo basenze ku ttaka. Singa abantu abo balina ekyapa osanga baalijiniddwa, naye ensonga ne bwe zaagenda mu kkooti Kichoncho yawangula kubanga ye yalina ekyapa. N'ogamba nti singa balina kyapa mu ngalo ku lizi yaabwe ya myaka 49 bino byalivuddewa. Mwe eva mulwanyisa buli ekikuumira Buganda ku ntikko ne muteekawo nti tuli basosoze, tuli bali bankwe. Naye bannange nabagamba nti osobola olulwana n'essaawa, akalimi kaayo n'okakwata nti tewera ssaawa emu ku ssaawa yo, but tosobola kulwana na budde. Ne bw'okakwata nga gwe ku ssaawa ekulaga ssaawa 10 ojja kufuluma ebweru nga buwungedde. Bantu bange ne bwe muneekwata ku bisubi, tayimu yammwe yatuuka. Tayimu yammwe yatuuka. Kyekiseera bannayuganda bafune omukulembeze abategeera, gwe bategeera, gwe bawuliriramu, gwe baagala era nga naye abaagala. Mmwe tetukyabategeera, tetukyabawuliriramu, tetukyabaagala kuba nammwe temutwagala. Wamma amannya bampita yeekolera subscribinga ku YouTube channel yange gye bayita yeekolera official. Tujja kuba nayo tutuusaayo empeereza yaffe.